Museveni we are ready. Tujja kuba ba mirembe bonaaba wa mirembe. Ne bonaagaana okuba ow'emirembe kukakasa bannayuganda tebajja kubeera na kisa. Yes, mawulire agakagwawo getulina essaawa zino ampuliriza amawulire gannaku amawulire gatiisa. Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga ampuliriza nga wenjogerera jjukira nti ono yamaze dda okuddizibwa kipayopayo n'atwalibwa nga nenna bugisi mufungize ono nga tekisikidde akanyebwa mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erya Aga Khan kibuga Nairobi. Ampuliriza eno jjukira wafiiriddeyo abantu bangi nnyo Basaalumanya ne Naalumanya naddala bali mu gavumenti eno ya General Kaguta Museveni kosa n'abo abayi kudda oluvuganya gavumenti bangi abagenzeko mu ddwaliro eryo naye nga bafundikira bafudde. Kakati nno birebe nanga bigenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza waliwo amawulire agakafuluma essaawa zino jjukira nti ono yaddusiddwayo dda naye agavaayo ampuliriza gano gakaabya gano gatiisa gano gennyamiza. Waliwo amawulire agasembeyo okubeera nga gafuluma nga galaga nti ono yandibanga sizza omuko gw'enkomerero naye ate waliwo amalala agafulumye nga gagamba nti ono akyali mulamu. Saagala ogambe nti afudde, nkugambye nti agasembeyo galaga ono akyali mulamu. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso akulira poliisi munda mu ggwanga Uganda waliwo omwami ow'amayinja ennyo amanene ennyo ampuliriza ono afubutudde abapoliisi ensonga ampuliriza ekwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine His Excellency okutuntuza okuliisa akakanja abavuganya gavumenti bepona abo abantu ababulijjo nga abapoliisi bano baziba bajjako ekyoja mu miro oba giyite enguzi. Kaakati ono akulira poliisi abawadde gabuwa n'abagamba nti ewammwe wagazi nnyo mujja kuddayo mukwate enkumbi oba mulowooza byakusaaga byakusema byakusinika mannyo byakuzanya. Kaakati nno omukulu akulira kunga munda mu kibiina ekya National Unity Platform oba giyite NUP ampuliriza ono olunaku olw'okwosajjo yavuddeyo n'ata ebigambo era ebigambo bino Mathias Mpuuga Nsamba ono nga ye MP Nyendo Mukungwe ebigambo bino tibyamulese kyekimu era nga wenjogerera omusajja ono amanyikiddwa nga akulira kunga jjukira nti ono yadda mu bigere bya Chairman Nyanzi yasazeewo okwesimbawo mu Kawempe South eri ewali omusajja eyali ekyoja mu miro munda mu gavumenti ya Mwami Museveni eyali yaseewo ku kadi ya NUP eyali amanyiddwa nga Alhaji Kazibe Bashiri. Kaakati ono ebyakunga yabiwumulamuko n'asala okukwata bendera oba okukwata flaga oba ambulera eya NUP Lubaga South omusajja Chairman Nyanzi. Kaakati yamudira mbigere amanyikiddwa nga ampuliriza Chairman wa kunga nga wenjogerera ono yamaze dda okubeera nga ata akaka. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ekitongole kya United Nations oba UN kimaze okuteeka envumbo ku General Kaguta Museveni ono nga bamulanga ki waliwo endagaano omukulu ono ze yamenya nga agenderedde waliwo endagaano ezaawandiikibwa era endagaano zino nga tezina kubeera nga zimenyebwa. Kaakati ono bamukubye mu mbuga olw'okumenya endagaano zino ze ngenda okubeera nga nkuyitiramu emu ku emu. Jjukira nti endagaano zino eza UN zikwatako be mukulembeze wa ggwanga. Kaakati ono zamaze dda okumulipa. Nze Eke Master ampuliriza kansooke nkutwala butereevu nnyo mu mawanga Mwami Kyagulanyi gakoowodde gayingire mu kalulu ka 2026. Batandise dda okuwandiika amabaluwa nga tugawandiikira aba president ba East African Community, nga tuwandiikira African Union, nga tuwandiikira abanaddiini, nga tubasaba boogere ne mukulu munnaabwe akkirize ebivudde mu kulonda, akkirize abantu kye bagambye. Ekyo tetukikola ku sayidi yaffe era tutabaala eggwanga. Nze Kamakoogera nkulembedde mu ttiimu nga tutabaala eggwanga nga tubatuusako amawulire gano era nyina essanyu okategeeza ti buli wamu kiri ddala tibbu. Nkugambye nti akalulu ketwolekedde akaliko vaawo mpitewo akaliko okulya n'okkomba essowaani ampuliriza 2026 omwezi gwa January ennaku z'omwezi 15. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nzize nkutegeeza nti waliwo abantu abatendekebwa mu bitundu eby'enjawulo era okusinza ku mawulire genfuna olunaku olw'eggulo nze kennyini Kamakoogera nakyaddeko mu bitundu eby'Eruweero ku muzikiti omunene oguli mu kibuga ky'Eruweero wano omanyiddwa nga Kasana. Njagala ogende essaawa zino gwe wenna Munnayuganda ali Eruweero genda ku muzikiti omunene ogwo ogw'Eruweero Kasana awo mu ttawuni y'e Kasana omunene oguli ku kkubo. Kaakati omuzikiti ogwo emabega waagwo waguddewo nnabe waliwo abantu abatendekebwa
bano nga balina emiggo balina envumuulo nkugambye bayitirivu bakwata mu 10 ebisokka mu 3 kaakati bano nga batendekebwa okulwanyisa kye tuyita protest vote ekigenda okubeerawo 2026 omwezi ogwa January. Kaakati nno bw'obanga bino olowooza nti byakusema gwe genda e Kasana Luweero ku muzikiti gwe Luweero gw'omu ttawuni gwennyini emabega waagwo nkugambye nti olunaku olwajja kamera zange zakutte abantu bano saagadde kubeera nga mbateekawo naye nkugambye zabakutte nga bongera okutendeka abantu. Kino tekiri Luweerokka wabula okwetoolola eggwanga lyonna abasajja batandise okubeera nga bakankana empale zibakankana entegetege zibafamba olwa protest vote gye twolekedde. Bino byonna nga bigenda mu maaso omukungu ono omuhwezi gw'olaba y'omu ku banene mu poliisi ya ggwanga Uganda era ng'ono y'omu ku basajja aboogera ebigambo. Ono nkugambye avuddeyo ennaku entono emabega n'abaako ebigambo byayogedde oba oliawo ebyewunyisiza nnyo bannansi munda mu ggwanga Uganda nga bagamba nti ono abivuddemu ye muhwezi. Kaakati baani badde balowooza nti avaamu ebigambo bino talina kubeera na linnya eryo era nga batubategeeza enkya n'eggulu nti omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Kati omusajja ono y'omu ku basajja abatono ennyo munda mu ggwanga Uganda munda mu kitongole ekya poliisi abavuddeyo ne boogera ensonga entuufu oba oliawo ezalumedda ne munnayuganda. Omusajja ono agamba nti abapoliisi bangi nnyo oba oliawo abagenda mu maaso munda mu kitongole kya poliisi okubeera nga batulugunya abantu okubabuzaako eddembe okubakooza akagiri n'okubakooza akakanja. Bino ng'obitadde ku mabbali tebakoma okwo. Abanaku abaavu abawejjere bamponga byoya nkoko eniera mutunzi nabo bana abapoliisi tebabataliza abantu abo abalya ekimu abasulira amazzi ne muwogo abamu ababula n'ekiwogo ne babeera nga basulira mazzi. Omusajja agamba nti bana abapoliisi tebabataliza babakakkanako ne babakanda ensimbi ez'akaleekereeke ensimbi ez'akaweereege bwe babagamba okubeera nga babagulyawo emisango okujingiza mu fayiro zaabwe babagamba oba temulina ssente mutambule mudde ewammwe tetulya wammwe simwe mutugulira sabbuuni simwe mutuweerera abaana simma mutuwa ekyokulya oba toyina ssente siyingiza musango mu fayiro yange oyina okubeera nga osasula okusinzira ku mawulire galaga. Omwami ono bino byonna azze abigoberera era nga abirinnya lutakuluta. Kaakati ono yavuddeyo n'atandika okusonga abamu ku minwe mimwa gyabwe n'abeera nga basongamu ennwe n'abategeeza ebigambo bino nti nze ndi munene ndi mubede n'amayinja mugalaba ganneetimbye. Naye mbabuulira ebigambo bino eno ensi Uganda gye tulimu nsi nfunda nnyo. Bw'olowooza nti nnene nnyo gw'obanja abanene abantu babulijjo bamanya abanene mugenda kusanga akaseera akazibu mugenda kusanga akaseera kakanayo kyani mugenda kusanga akaseera kakazigizigi. Message esemba ya abapoliisi abantu bagenda bategeera abantu babulijjo bali connected ligwola balina gwamanyo omunene kati gwe muyise nga bw'oyagala olabe ate tolina kyofiirwa kubeera mukwano gw'abantu tekikugyako mayinja go tekikulemesa kubeera afaani era ekikufuula afaani kukola bituufu niri mutafayiro z'abantu nimbajjako obusente ate temugagawala tosobola kugagawala ng'oli mukuba abantu tosobola. Ojja kukuŋŋaanya obusente bw'abantu obubajjeko ogende wako omwana alwale lukemya okutwala hindi zikweko. Wakati bw'oba oyagala kubba ssente laba bannannyini bibanda by'emmotoka abagaga naye kati omuntu wa wansi akasente akanoonya bubi alina akasaaluuni avuga booda okuweza emitwalo 10 lutalo ate nawe okuyingiza omusango omujjeko omutwalo otegeera kweri. So muyise abantu bulungi. Esaala z'abantu zezikupromoting esaala z'abantu zezongera omusaala esaala z'abantu zezikuwa emikisa. Omukazi ono ateekako akaduuka ne kavaayo. Kale nno bino byonna nga bigenda mu maaso
gwakyali ku mukutu nkusaba n'obwombi video soko jimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri kubanga bw'ogiwa ekigalo information esaasaanira ensi yonna kaakati ng'omaze okubeera nga oteekako ekigalo ne bw'obanga oli mpya nga gwe mulundi gwo ogusose wano tujja kukusaba n'obwombefu ku mukutu ogw'enkyukakyuka guno gwe mukutu ogwa AKTV Media Uganda ogukutusako ensonga zo ez'omuntu wa wansi kaakati nno nja kukusaba osooka osubscribinge bw'obanga okyali mupya wano bw'otyo okonene ku kadde buli video ze tuteekayo zibeere nga tezikusoba kubanga akadde ke tulimu kadde kaakanaayo kyani akadde kawungedde akadde kankyukakyuka kaakati nno bw'ozembeya n'ozeerera nga ebimotoka bino ebikadde ebirinnyo olusozi mukwano gwange mpuliriza oba ogenda kusigalira emabega nkutegeezezza ne bwetutabera mu kaseera kaakanaayo kyani akaakalulu tubeera n'amawulire gaffe ag'enjawulo ag'enkyukakyuka buli lunaku wano ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire nga bwe nakutegeezeza nti Ssaabakunzi Habibu Buwembo ono nga yadda mu bigere eby'omusajja amayitibwa nga Chairman Nyanzi kaakati ng'asalawo ye ne yeesimba eri Kawempe House. Habibu Buwembo ono ampuliriza ayogedde ebigambo nkutegeeza nti ebigambo bino yabyogeredde mu kibuga Nyendo wali mu constituency ey'omusajja amayitibwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba kaakati ono n'abategeeza obuvu n'obuddo obw'omwami ono Mathias Mpuuga Nsamba saagala weerabire nti ono yeyafuumuulwa n'akwatwa ku nkoona era bw'atyo n'afulumizibwa nga nena mu gisimufungize oluvannyuma lw'okubeera nga yakwatibwa n'omukono gwe ng'aguvumbise mu ntamu ya bannayuganda n'akukunulamu 500,000 ebyali ebya miliyoni ez'eggwanga Uganda teyakoma okwo okusinziira ku mwogezi w'ekibiina amanyikiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi yavaayo n'ategeeza nti ate omukulu Mathias Mpuuga Nsamba baamwongera ekyoja mu miro ekirala ekya miliyoni 10,000 ebyekutamu 3 birambirira ogenda okakkana ng'ono ayingidde kumpi mu kawumbi kalamba kansimbi za ggwanga Uganda ono kaalimu kaavuluugiramu kaazannyiramu okubeera nga ye yekkusa nga bannayuganda abaleka beeryankuta kaakati nno omukulu Habibu Buwembo ono gw'olaba ono ye Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform ow'eggwanga lyonna Uganda ono yagenzeeko mu bitundu ebya Nyendo okunoonya akalulu ak'abanna NUP abagenda okubeera nga batukwatira flag oba bendera munda mu kakiiko k'ebyokulonda okatwolekedde oba munda mu kulonda kwetwolekedde okw'omwaka 2026 kaakati nno ono yategeezeza ensi yonna ng'ayita ku muzindaalo guno gw'olaba gwakutta omuddugavu ennyo n'ategeeza ensi nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ono tatandise kati okuveera kyefuula yatandika dda tatandise kati okukolera General Museveni yatandika dda tatandise kati okulya ensimbi yazirya dda era okusinziira ku bigenda maaso omukulu Habibu Bumisa ategeezeza nti olubuto lwe mulaba olw'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba oluzimbye teruzimbye mmere nsimbi zammwe za bannayuganda ono tazimbye mukka ng'ensi bwetera okugamba abantu abamu nti gundi yagejja mukka ono azimbye ensimbi naye ng'ensimbi zazimbye mu lubuto lwe mbutazikoleredde wabula okubeera ng'ono awankawanka n'apambana eno n'eri n'abeera nga abayisa ku litalaba mu mutuma kkola bino ye agenda kubeera nga mukwano gwange yeenogera nsimbi okuva General Museveni kati ebigambo bino nga sina kutwala wa Rebeka alitwala Kadaaga embeera gy'alimu ampuliriza etaasula otaasibawo yali kumimwa kankujje wa Habibu Buwembo ono mu mboozi etukomewo tetujja kutunula butunuzi tugenda kwekalakaasa nalonkinga kye bayita wokotuwaaka ne tugamba tunaagitambuza tya tuseewo ekisinde ekitugatta nassaawo ekisinde kye yatuuma FOC n'alonda omu ku bakulembeze ba wano nga national coordinator mu mannya ga mwami Mpuuga. Mwakitegeera ku ekyo ne badda mu kisenge ne batandika okukola ki okukola enteekateeka 2011 yali tanabakukkwako ng'omukulu yayingidde dda State House ne fayiro zaawo okutuwaaka eza FOC era yazikolamu biliyoni ne biliyoni zaki za ssente. Mwali mukiwuliddeko ekyo kyekibaawula ne Dr. Kizza Besigye era 2016 agenda otuuka nga Mpuuga ali wa Mbabazi. Mwabimanya 2016 Besigye nga yali mukalulu gw'obadde okulembera nga national coordinator we lwaki tewajja naye mujje mukimubuuze yali amaze omuwozaamu biliyoni ne biliyoni zaki n'agenda ewa Mama Mbabazi. Mwamulaba mu 2016 ng'ali na Mama Mbabazi ne bapanga bye bapanga ne bakuwa opposition okufa obufi kati olwaleero Mama Mbabazi ali ludda wa bassebo ne bannyabo
ali luddawa tali wa Museveni 221 najja ngaze n'omuvubuka alina obwogi obusaza gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu n'amutambuza eggwanga n'amulaga His Excellency nga yalaga oli nti bannaye tulinayo abasajja abamu ku basajja abagezi n'amwanjula eri ensi olutabaalo nga luwedde n'amuyingiza palamenti ku tiketi ya NUP n'amugaa tokomye bukomi kugiyingira wazira gwe akulembera ababaka palamenti abajidde ku umbrella leader of opposition tokomaawo nkwadde n'obwa deputy president Buganda region basabo ne bannyabo bye mutaategeera ebyali mu kisenge mwawulirako omwami ng'akozesa ofiisi emuweereddwa ng'ataddewo kye bayita G20 ng'ababaka be bamukwasizza 57 yawuddeko 20 n'agamba kano ka association kange bwe tunaatambulanga. Mwabiwulira kakati bamubuuza bana 20 obatwala wa 37 lwaki obalesse bw'obanga onoonyaamu kirungi n'atandika muntegedde bubi olwokuba njogera oluzungu olw'amaanyi kaakati awo temuntegedde bulungi nyonnyola mu luzungu olw'amaanyi oba Oluganda lw'osinga okutegeera. President His Excellency Robert Kyagulanyi ne bamugamba twagala kukungira kibiina kya NUP twababaka 20 abali mu G20 tugenda kutalaga eggwanga Uganda nga tutunda NUP ne umbrella nga tuli kitole. His Excellency n'abagamba nti nze ngenda obakulemberamu n'atongoza National Mobilization Tour gwali mwaka gwa 2023 National Mobilization Tour bwe twagitandika ne tuyita mu Eastern ne twambuka mu Mambuka omukulu ayagambye agayagala okwetooloola eggwanga nga tumagamba nga tetumulaba nga tunoonya 20 ge yali akoze agayayaana okutalaga okutunda umbrella nga tegalabikako. Twali tuggukirawo Luweero tuba tuli awo omusajja nga ajja yeekapisa essuuti n'olubuto nga lwereze n'ayingirawo. Mwamulaba era bwe yayingirawo akawungeeza ako kennyini omwogezi wa poliisi n'agamba tetukyakkiriza ntambula za NUP anti bomu zaayabise nateete nawa era twakomako olwo. Obukulembeze bw'ekibiina bugenda okutaganjula ensonga ezaali emabega n'abaazirimu ng'abakulu baali baateekateeka dda ne ssente nga baazibawa bakoze bajeti ng'ekibiina ky'NUP balina ekyo kyennyini nga balina kyabuluzaamu era bassebo ne bannyabo nga neeri gyali mu bakamaabe gwe bayita president wa NUP. Mwabiwulirako naye Katonda yatuwa omusajja omugezi omubanda wa Kabaka oyo agamba sibalaba naye nkola ki. Kakati mukwano gwange akyatugoberera ku mukuto gw'enkyukakyuka kyokola kya ttendo nnyo webuwungeredde olunaku olwaleero ng'amawulire malungi si malungi ng'amawulire gakaabya era ng'amawulire gayungula ezziga okusinza budejja bwakedde olunaku olwaleero omukyala amayiddwa nga Rebecca alitwala Kadaga ono nga yaliko sipiika wa paaliyamenti y'eggwanga Uganda era nga yaddirwa dda mu bigere kubanga ono yavaako dda n'asikizibwa. Omukyala amayiddwa nga Nnalongo Anita Anet Among kaakati ngono ye sipiika w'eggwanga Uganda oba paaliyamenti y'eggwanga Uganda kaakati nno ng'omukyala ono Nnalongo mulambirira era mukyala Magogo ate nga mwami Magogo ye president wa FUFA mu kitongole oba ekibiina ekifuga omupiira munda mu ggwanga Uganda. Bino byonna we mbyogeredde ng'omukyala ono gwe baddira mu bigere Rebecca alitwala Kadaga
eyaliko speaker wenjogerera kakati nongono byasiba bikutuka okusinza ku mawulire getusembeyo kubira nga tufuna akawungezi k'olunaku olwalero bwe bakugamba nti omukyalo ono asize omuko gw'enkomerero tosobola kubeera nga owakana okusinzira ku sipidi ze bamutwaliddemu obugombe mwe bamutwalidde mu ggwanga ery'e Kenya ekibuga Nairobi ampuliriza amawulire si malungi okusinza ku mawulire galaga nti omukyalo ono yatwaliddwa mu ddwaliro erya Aga Khan Hospital ng'embeera yataasulawo taasibewo yeri ku mimwa okusinzira ku bigenda maaso omukyalo ono azze ajojoba obanga alwanagana n'ekirwadde ekizenga kimumiima ekirwadde ekizenga kimusikaasika ekirwadde kimufudde nalubiri n'abeera nga yakoggana yenna eyali omunene eyali anyirira eyali ebitugula nga wenjogerera essaawa zino mukazi wattu atunulanga omusokolemu ebyenda mawulire ga nnaku nga wenjogerera mukyala wattu ono ebigambo byongedde okubeera nga bimwonoonekera nkugambye nti embeera gy'alimu tewali asobola kubeera nga agikubulira essaawa zino naye bw'owulira ebigambo nga bivuddeyo nga bibi toweewuunya bw'owulira amawulire nga gazze ganyiiza teweewuunya bw'owulira emiranga bw'owulira kigozi era teweebuuza amawulire amaze okubeera nga ngakuwa nti omukyala baamaze dde omutwala mu kipayopayo mu ggwanga ery'e Kenya eddwaliro Aga Khan ekibuga Nairobi eno ewaafira omusajja ewaatwalibwa omusajja amanyikiddwa ng'omugenzi Muhammad Segirinya n'amalayo ebbanga ng'ali mu ddwaliro eryo eno ewaatwalibwa omusajja yali amanyiddwa nga omugenzi Jacob Oranya ono nga naye yaliko sipiika oba deputy sipiika byonna bye bimu ow'eggwanga Uganda kakati no sooka olira ebigambo lebo alitwala Kadaga sawa yona bayinza babikira embeera gy'alimu mbi nnyo embeera gy'alimu mbi bamuddusiza mu ddwaliro Aga Khan Kenya Nairobi Kenya n'olwekyo embeera gy'alimu si nnungi tumusabire kubanga omukyalo oyo tumwagala nnyo kati tumusabire bannange omusajja ono kyeyakola abasajja bano yandigenze n'abeetondera nga bukyali kubanga ebintu birabika si birungi ndowooza kati ke kalembereza kakuttemu ennaku zino 2 kubanga abadde akimanyi nti ekijja si kitono kya bulijjo si kya bulijjo ebintu binene ebintu biranze. Ladies and gentlemen, omwami bayita Yoweri Kaguta Museveni ali mu kaseera k'akazibu okitegeera ali mu kaseera akazibu ke tuwogerera kati ekiseera kino lwaki United Nations emaze okumufulumyako report nga bamugamba nti bamuvunaana nkiddamu bamuvunaana okumenya endagaano gye bayita violation of trade embargo oba ban gye bateeka ku ggwanga lya South Sudan okitegeera ku ggwanga lya South Sudan oyinza okukirabanga nti kintu kyangu nnyo naye guno omusango si mwangu senga gunaamuka mu vi in fact gumusse mu vi era naye akkiriza nti ekituufu ayina amagye mu ggwanga lya South Sudan naye nga baagatwalayo on the orders of Salva Kiir wa South Sudan. Kakati wano ewali obuzibu bw'ono omusajja kyesaagala munnayuganda weerabire mwaka gwa 2018 bateeka ebyokulwanyisa Sudan bagiteekako arms embargo nga terina kuyingiza byakulwanyisa wadde okugula ebyokulwanyisa naye omwami ono abadde nga ayingiza ebyokulwanyisa mu South Sudan n'amagye gennyini okitegeera ekintu ekyo kitegeeza nti okuva ku olwo bateekawo arms embargo terijja eggwira lyonna libadde lirina kuyingira ggwanga lya Sudan. Kino kye nabagamba nti omwami ono akola bingi nnyo naye ali mu lasiti nti akola bingi nnyo okwegula ku international community nga ye security oba ye peacemaker ate kakati nabyo bimufuukidde ekizibu. Nakugamba nti omuzungu ono ye muntu akusinikira naye ate omuzungu ono ye muntu akyasinza obuzibu nti n'ekintu kyakukozesezza kyennyini asobola okwefuulya n'akifuula weapon wabanga alina kyakwagalamu ng'omulaga nti gwe oli w'amawaggali wabanga alina kyakwagalamu akutaaningira ku kintu kyennyini diru gye yakuwa n'agitaaninga. Kakati omwami ono njagala ojjukire nti yabadde peacekeeper in the region era ng'ekintu kino ali so proud nakyo nga bakyewaaniramu nnyo ti effe tuleeta emirembe Uganda eri peaceful nnyo kakati ku mirembe gyaffe gye tulina tugigabyeko n'emirembe gino mu Great Lakes region era nga tubadde tulaba amagye ga Uganda nga gali under MONUSCO mission eno America yagimuwa. This is a peace mission gye baabawa era bagibajjako mu mwaka gwa 2022 nga tumaze okujja ababi okitegeera ekintu ekyo nga under economic sabotage. Omwami ono abadde ayina ekintu kibayita AMISOM mission eno nayo yamuweebwa America eno mission yali ya Somalia kuwanagana na Al-Shabaab naye bagimuggyako. Kati
ekisinga okwewuunyisa ate kakati olunaku olwairo United Nations okuvaayo negamba nti omwami ono ya violating ekintu kye bayita arms embargo, talina kuyingiza byakulwanyisa mu ggwanga erya Sudan. Ebyo babiteekawo olw'ensonga nti waliwo okulwana wakati wa government forces ne kana akabinja akali loyo ku Riek Machar, akali ku side ya Riek Machar. This is a civil war. Kati webeera civil war gwe toyina gyeyingizamu, toyina kugyeyingiza mu lutalo luno lwenenako, toyina kukyuzinga side mu civil war. Kino kye nabagambye nti kino kigenda kukunnyonnyola lwaki America mu ggwanga la Democratic Republic of Congo tennatandika kulwana nga bawamba Uvira etunula butunuzi bweti. Lwaki ate erina kulaba nti erwana nnyo basayininge agreement wakati wa M23 ne government. Kati okuwamba Uvira era n'abantu bebuuza nti kakati ate America yo ekolayo kinga abantu bano balwana endagaano ya America tegikwatako. This is a civil war. Civil war naye nakuganya nti luno lutalo luno luyingirira lugenda kukuba muntu, waliwo omuntu agenda okukubwa. Okitegera waliwo omuntu agenda okukubwa. Okitegera kati civil war tebasobola giyingiramu unless nga waliwo endagaano empya ekoze eki ekoleddwa ensonga lwaki bayigidde mu eri gye bayita sovereignty, territorial sovereignty eggwanga la Democratic Republic of Congo nga bagamba nti amagye ga Rwanda gasobole okukola ki okugivaayo. Kakati omwami ono tebamuwangako ku mission ye South Sudan. Omwami ono tebamuwangako mu kugenda mu South Sudan, tebakimuwangako. Okitegera ekintu ekyo ye yakeera ku makya n'agamba okay mulwana kati Salva Kiir ne Riek Machar mulwana kakati nze nzize nange ndi ku side ya Salva Kiir, nze ndi peacekeeper in the region. N'agamba nti bino mwatwala amagye ga Uganda nti mugatutte South Sudan mu kugenda kununula banna Uganda, wabula amagye we gatuuke galemerayo. Okitegera galemerayo ne gefuula geeyo sibo munago gali mu kuzza mirembe nga gali kutta gali ku banwal gabatta. Njaga kujjukira nti Riek Machar ava mu banwal mwava tava mu badinka. Mukitegere ekimu ekyo si mwava. Kati omwami amagye agali loyo ku side ya Riek Machar gabaddenga ga accusinga amagye ga Uganda ku bikolobero babaddenga bakola mu ggwanga erya South Sudan. Ya United Nations kuno teyalutumidde mwana okutuuza pano yaayo era Uganda omusango gugisinze okuviolatinga arms embargo oba ban gye bateeka ku ggwanga erya South Sudan nga babugamba nti counts zino zibagenda okuvunaana Uganda kwe kuyingiza amagye, okuyingiza ebyokulwanyisa, okuyingiza armored vehicles n'emmundu mu ggwanga erya South Sudan. Era ibo basituse okwewozaako statement ziizaawo osobola oziraba. Yes, nakugamba nti waneeno nze nkuwa ekintu nga kirina ne source yaakyo, nga kirina source kwenkijje, yensonga lwaki nakugamba kino kye kitufuula ab'enjawulo aba Infinity Class. So omwami ono ye wasituse agambye nti ekituufu amagye ga Uganda gye gali mu ggwanga erya South Sudan tasobola kukigaana kubanga akimanyi already bagenza okufulumya report eno, bagenza okumuyita kweno pano ng'amaze dde okumwetooloola. Kakati omwami ono n'agamba nti amagye gye gali, kituufu amagye gye gali, amagye ga Uganda gye gali mu ggwanga erya South Sudan, naye bagendayo ku orders eza Salva Kiir. Salva Kiir tosobola ku invitinga magye gansi yonna ng'ekintu bakiyita civil war. Nakugamba nti civil war ebeera internal era gavumenti yeyina okukola ki, yeyina okugiyimiriza senga ebeera ebaluseewo. Kati kitegeeza nti agreement yennyini eyamenyebwa Museveni yayambako ku Salva Kiir okumenya agreement eyaliwo wakati wa Riek Machar ne Salva Kiir ng'amuwa ebyokulwanyisa bino. Okitegeera then ne kiriidinga to international UN arms embargo oba ban gye bateeka ku ggwanga eryaki eya Sudan okuba nti Uganda yagiviolatinga. Wano wenkugambye nti oba n'abasajja osobola obbeepankirako, maybe have 1,000 ways to put you down. Kakati akalemberezaako bongedde okupika, bongedde okukola ki, bongedde okukipika nga tuvudde ku ICC okubakyomera nti essaawa yonna tubano n'abasajja mmwe nga bayitira mu Nobert Mao n'abalala. Kakati bakipikidde ddala ne bamugamba nti mukulu muyina ne UN violation gye mwamenye mu ggwanga erya South Sudan. So kati kino oyinza okukiraba nti Shama yazze wano n'atugamba just UN violation kuliko consequences and dire consequences. Nkiddamu these are tough consequences eziri ku kino ekintu. Uganda ekintu kyakoze eki kyamenyeka nkumenyemuko wanene ku zi consequences ezimu Uganda zeeyolekedde essaawa eno okuba nti yakoze eki, okuba nti yamenye ekintu kye bayita arms embargo oba arms ban gye batadde kuki ku ggwanga erya South Sudan. So kati Uganda tolekedde ebintu bino wammanga. In fact sife Museveni yalokedde ebintu bino wammanga. Nakugambye bano bamusobola, nkiddamu bano bamusobola, bano
Kyagulanyi be yamuleetera bamusobola. Nakugamba nti ebintu byonna byolaba ku ground yako biri influenced by foreign policy. Nkiddamu everything kyolaba ku ground kiri influenced by foreign policy. Kino kye nakugamba nti gwe munna Uganda role ya foreign policy mweno revolution tosobola kugizanya. However ne foreign policies tesobola kuzanya role yo mu revolution. So buli omu agenda kuzanya party ya foreign policy nga zizanyezaayo nga nawe ozanya party eyo. Kati party zino mwena munazanya obulungi kigenda kututola mu Uganda ate nga akugambye tugenda mu Uganda. Gamba neighbor wo mugambe nti ba capitalist beetaaga Great Lakes region, not only Uganda. Si Uganda yokaje beetaaga Great Lakes region ate nakugamba ono mu capitalist ye muntu atasonyiwa. Kati gyonna emisango bagije omuntu ono yakola ekintu ekyokwagala ku impressing abantu bano nti anze ndi peacekeeper in the region mission ze mwampa zonna nzikoze na kati neno nayo yino nkyagiriko. Kumbe bamutega kakodo, bamutega trap gyalidde obulungi ennyo. Era trap wetwogerera omwami yagigudde mudda essaawa eno kati gakaba gakomba ebyettabu bijja. The worst is coming. Nkiddamu the worst is coming. This is not going to go unchallenged. Tagenda gichallenge. Yes, ono for the first time era kkiriza tabyeganye na kubyegaana. Abaami bano beegaana n'ekintu ky'omukutte nakyo mu ngalo asobola okukyegaana naye agambye nti bannange ekituufu kale amagye gaffe gye gali South Sudan naye ffe twagendayo kale ku gundi Salva Kiir ye yatuyita tugende tutereze emirembe musivo wo nga yebaluseewo. Kitegeeza mbadde mutta bannansi baki ba Sudan. So there's no consequences that wolekedde Uganda. In fact Uganda Museveni zayolekedde okitegera. Tuyinayo one esooka bagita legal and financial penalty. Kiddamu legal and financial penalty. Bagenda tukuba penalties mu byenfuna. Bagenda kutugamba nti ebbanga limaze mu ggwanga lya South Sudan mwonoonye bino mukoze emisango bwegiti ne bwegiti nga tebabayitangako era mugenda kukwata ssente musasule ssente bweziti. Mugambye tulina legal and financial penalties. Mushiga bagenda tusasuza ssente. Tekikomaawo ku kya legal and financial waliwo ku freezing assets. Kiddamu under legal and financial penalties mulimu ekintu ky'oku freezing assets, mulimu okusasula ssente enkalu mu buliwo, then waliwo oku freezing assets ez'eggwanga erya violating a ban oba arms embargo. For example, in this case essaawa yonna assets za Uganda zigenda kutandika oku freezingibwa kubanga already omusango gwatusinze dda. Akati kijja tugenda okulinda tulina kati kutandika kuwulira consequences nga zituguddeko nga zitandiseemu kwemu. Okitegera consequence emu kwemu ng'etandise nkugambye esooka bye tweyolekedde kati essaawa eno bakiyita legal and financial penalties okuli okusasula ssente enkalu ne tuzikwata ne tuziwa South Sudan. Ssente zino ne tuzikwata ne tuziwayo. Omwami ono bayagenda kukola kasente oba yagenda kukola ki kakati tumaliriza tuli mu bizibu. Nkiddamu tumaliriza tuli mu bizibu. So under that tugenda kukwata ssente enkalu tuziwe eggwanga lya Sudan oba si kyekyo tugenda kwata. In fact si oba si kyekyo bino byonna tugenda kubikola. Waliyo ku freezing assets za Uganda zonna ze tulina. Yes, bagenda zi freezing. Nkiddamu bagenda zi freezing. United Nations bino tebakikola ku Sudan wabula zino ze consequences eziba zikulindiridde senga omenya endagaano eyo. Senga okwata omuntu bamuteekako ban gwe n'okwata ebyokulwanyisa n'obitwalayo. Kakati waliyo ku freezing assets za Uganda. Tukyali mu kintu kye bayita legal and financial penalties zetwolekedde essaawa eno oluvannyuma lw'okubleachinga trade okujinga embargo on arms embargo oba ban yateekebwa ku ggwanga erya South Sudan. So tuyina ekintu ekirala kyetwolekedde bakiyita legal and financial penalties. Wano nkugambye esooka tulinamu ekintu kye bayita okusasula ssente enkalu. Then number 2 waliyo okutufreezingira assets zonna ze tulina. United Nations eberemanyi assets za mawesiri ukitegera naye zebinsanyuza tebagenda ku freezing assets za Uganda kuba fete tulina ke tulina. Feba Uganda tulina oxygen yekka gwe tulina ate kati UN egenda kwata oxygen mu tujjeko wamanze UN kyembasaba mukwate assets zonna mu freezing zonna mu freezing le tubayinako obuzibu. Nkiddamu United Nations tubayinako obuzibu asset mu freezing naye ffe we tujjira twagala ebintu byaffe mubite bakulu kuba ffe sifa ababikoze mukwate assets za Museveni ze mamu freezing ffe tebitukwata kere ejje liriyo siria ffe ate tuba province nti ejje eryo siria ffe ejje lyani lya Museveni. Kakati kye tubasaba mukwate assets zino muzi freezing. Then ekirala kyetwolekedde imprisonment of individuals involved.
bulijjo tulinda crimes against humanity, tulinda ku ICC etandika okukwata abantu. Akatega akalala kaalidde dda, akamasu ke twatega kaalidde dda, bagenda kubatandikira okuyoola, bagenda kukuyoolera embwawo, ogenda kuwulira ttabbo nkiddamu, bagenda kuyoola buli eyali involved. Tebakuyitayo, yes, gwavuganga bitanka nga obiyingiza South Sudan nti ye gwe wakwatanga emmundu ye n'oba nga wayingizayo sasi nga toli mu South Sudan, nga wayingizayo sasi, bagenda kukwata nkiddamu, bagenda kukwata. Imprisonment of individuals involved. Tukyali ku kintu kye tuyita financial legal and financial penalty. We tuli ku legal ebyamateeka n'ebyaki ne finance, we tuli penalties. Nkugambye esooka tugenda kukwata sente enkalu tuziweeyo. Museveni agenda kukwata sente enkalu aziweeyo, kubanga sente fete tulina sente ago mabanja gayetaddemu sife. Kakati nakugamba bana abasajja banyiga, ono omusajja asobola okukwata n'akunyiga gwe nyini noweeta mu nsi n'ogisuulaawo. Kati akalembeekereza ke tulabako baguddemu shooko, balina shooko bbiri double shock. Ate balaba Africa eri mu campaigning ya His Excellency Kyagulanyi. Africa yonna bali mu campaigning nga buli channel eri mu campaigning nga wedi campaigning nga Museveni. Kakati kitegeeza kigola ba signs ezo nomanya gomwana wa people power ali waneno go ayayanire enkyuka we are going there. Waliyo ati ogwa ICC ne guna bate gunatuuka, United Nations ye balina bwegenda okubasibira ewalala, bamenye trade bamenye arms ban oba embargo gye batadde kuki kugwanga erya South Sudan, bagenda kusibira omuntu buli individual involved mu kuyingiza ebyokulwanyisa mu gwanga erya South Sudan ngova mu Uganda. Weekweke, run for your life. Nkiddamu, wobanga oli ku trail ng'okuba abantu emigwe nga oli omu ku ba commanders abayingiza emmundu mu gwanga erya South Sudan, run for your life. United Nations bagenda kukonona kubanga omusango gwatusinze dda, era bano kye bakyaliko babadde n'ekyokwewozaako eja kimu kyokka kyokugamba mbu Salva Kiir yatuyita. Salva Kiir yakuyita gwalito kimanyi nti no mwaka gwa 2018 South Sudan bagiteekako ban mwani muleke mukwate bitanka mu bitwale okuta abagundi bali yeke masharu byali bibakwatirako. I love you America, I love you. Ninze banangenze njagala America bano. I love America. At the right time they strike. Bakulumba n'okakasa n'otandika atokoza ate Salva Kiir yampita yakuyita waito bimanyi nti no bani no bagiteekako. Wameyo tujimaze. Tulina ekintu bakita reputational damage wano bakitandise dda wano. Reputational damage, exposure by any panels or media, naming and shaming, damage state and company standing, impacting international relations. Wano bino ebintu bino njagala mbikusomere kubanga ntiranye bagamba nti ebintu bino byembabulya mbikole ku research. Kati ndi mukweyambisako ebimu nga mbisome olyoko otegeere omusajja ono walaga akatuka aguddemu. Naming and shaming already batandise dda. Bakugamba nti United Nations egenda kukuneminga, egenda kukuswaza ng'ekozesa medias ezaayo egenda kutta ebiruubirirwa byo, bagenda kutta ekiruubirirwa kyo kyewali olina bano mu kuswaza nga bakozesa media. Then kigenda kutta ne international relations z'olina n'amawanga amalala nti gwe oli mafia todiringika naawe. Akati kino kyo kyatandise dda kubanga bino bagenzo bireeta mu media. Nze Shama saabaddeyo, nze guno omusango gye gwatudde saabaddeyo, nze nange binsanze ku media nange nembagamba nange kambi bawe kubanga nabagamba nti foreign policy zino nga tunatera okuyingirira akalulu akakasenti talinayo kikyamu kyonna ne buli kimu kyakoze mu darkness bagenda kiyita. Kati ffe munange bulijjo mu South Sudan tubadde tumanyi nti abantu ba peacekeeper bano, kumbe teri yabayitayo okitegeera ekintu ekyo. Kati ffe nga naffe tumanyi nti ba peacekeeper, naye nange mbadde ndi awo nga United Nations ereese ne DW Africa gye mbisanze, ngenza ogenda ku BBC nga gyebiri, ngenza ogenda ku CNN nga ate kakati ate twakoze eki okitegeera ekintu ekyo. Naye nga ndaba ekaseese eno tiyagasi tali mu kamera ate watutuuse ebwera naye nga what is going on? Abasajja bano nga tubadde tusuubira otukuba tiyagasi, lwaki temwatukubye? Tugenda mu New Uganda, nkiddamu tugenda mu New Uganda. Come rain, come sunshine. Tugenda mu New Uganda, mugule flag. Tugenda mu New Uganda. Come rain, come sunshine. Tugenda mu New Uganda. Ekyo kyo nkibabuulira. Kakati
naming and shaming bibyo byatandise dda kakati okutandika ko kitegeeza ati international relations zobadde olina n'amawanga amalala kati abakozeddeko mu Gulf countries babagamba nga kati salary nga buli kimwe abalabu bawaza kati salary buli kyomukola nga kugamba kati salary kakati wano nabo bagenda basalako international relations zolina n'amawanga amalala agasubscribing to the UN Charter. Kakati UN Charter no ngeri nensi nyingi nga ne Russia yenyini kweri kati kitegeeza bwe bati no bazije ku relations zolina international relations kitegeeza ati ne Russia ne China kuluno bayinza keeping a blind eye kubanga eno pano nabo batulako kakati wabeera nga panene kusinze then atenga tulina wali ekyo kyokutta international relations kale ndabira ddala nga His Excellency Kyagulanyi bwe twetaaga okujja ku ntebe osobola okututaasa kino kubanga we are going to get ashamed nga Uganda ate United Nations webanga yetukuba olaba uli abana ba people power badde ku TikTok bokai babadde batukuba naye nga tuwuli atufa kakati ate United Nations ekukwate omansi senye nyokukuba egulye bbu tibano babbibu bane chaba twale Sudani oba okyali awaka ekyusa eno BBC nekuwa mwana akatsera kemolekera munkategeera ne mutandise okwebuza wamma wedda nebuza wachi media zino zikuba nnyo kumbe ba activating zedda era ebintu bino tebinatandika wala kiste bitandise wala wamma kubanga lale mado ndoza ali mu Uganda ndoza naku nga 2-3 waliwo omukyala gwe batusindikidde wa France 24 already yasindise na journalist wayo omukazi wali ngenda mubalagako nesobola kuleta clips ziyatandise okuta ku Uganda olw'ensonga nti wano waliwo ekintu kye bayita copyright law so bayinza okunkuba copyright then bakolaki account ya FNF no buziwa ate kati foreign policies bamassimanje mugenda zijja mu Uganda so just ngenda kuleta ekifaananyi ky'omukazi naye nakyo sijja kiba olw'ensonga bayinza okunkuba copyright okozesa ebifaananyi by'abalala mugundi yange naye nga kyobumanya nti France 24 already amazedde okusindika journalist waayo ku ground kwali nkiddamu journalist wa France 24 ku ground yatuuse dda mukazi okitegeera wali ndowooza nja mubalagira ku TikTok yo tereeta nnyo bizibu tejja kujja nnyo ku bizibu nja kubukalagira ku TikTok ne ku Facebook ne clips ezimu nja kugezaako nnyo zibazanyira ezitabeeremu kuleetawo mbeera eri yennyini so France 24 yasindise CNN yasindise then tulinda BBC ayo BBC yo teyeetaaga na kusindika olwedde webalibbo tojja banonya so ekyokusatu kyetwolekedde Bachita increased scrutiny. Repeated violation brings greater monitoring and assessment potential, tightening existing sanctions. Olide. Bagenda bawuja sanction. Bagenda kuwawuja sanction. Ate bi sanction bya mwete tubirimu. Temutugamba ke kintu nekimu ti Uganda ekubidwa sanction. Njagala batugambe UPDF ekubidwa sanction. Any other ever jocheza zi sanction. Kugambye bagenda kutocha zi sanction ezokwetwala mu civil ye Sudan okitegeera ekintu ekyo bagenda kuzitukalakata bagenda okalakata Uganda sanction nnakuka Uganda si yaffe Uganda yaffe bagita ni Uganda ejja kakati ni Uganda omwana nga yakazaalibwa otugamba otya mu mwana yazaalidwa ate ayina ebikolobero bya maama we oba taata bakulu temugezaako ne mutwasamiramu aba United Nations mulwane entalo zammwe noono ffe tebitukwatako once a new Uganda comes and take His Excellency Kyagulanyi twagala ebyo ebisango byamwe byonna ne bisanction byamwe temubitubulya bikasasiro byamwe yes mubiteekeo kati mbyagala era nange saagala muntu kulimira saagala muntu azza misango wabula ekintu kye mugenda okukola if a new Uganda comes bakulu tubagamba mukwate ebyo bikasasiro byamwe mu bitujja kuba si ekyo tujja bakasuka ebweru ekyo kyo kibabulya so muna Uganda munange kyolina okumanya kyekibizibu bingi Amyono byayolekedde oluvannyuma lw'okwepankira kuba capitalist bano baagala okumukakasa ko nti ffe tetumanyirwa nkiddamu baagala kumukakasa ffe batuyita ba capitalist tetusinikirwa binnyo yes kakati nakugamba nti mwewage naye omuntu gwe mwepankira kajja bbalaga Kagame bamwefuulidde dda bamukasuse mu Belgium bamugajambule nga teri ayamba Samei Ruto yali eri akuba bulati agamba kale ebintu bino kale nze nange nali saagala kuba waayo naye kale abasajja bano bampa akalimu nga nange nkaagala ne Samei Ruto akalimu ke yali akagala bambi akobwambega katosola kumugamba mu akalimu ko ate akalimu akakola bubi akalimu ye mukama wa mugamba akakoze bulungi tize job wero dad okigere ekintu ekyo so muna Uganda munange bibyo bitwolekedde kati sawe nera akalembereza kemulaba mugundi awo mu campaign yawo omwami ono waliwo egusango ogulalo gwa mutuddemu ng'ovudde ku kiri ekya ICC ekya Nobert Mawe ekyeheke waliwo omusango omulalo gwayingidde dda ogw'okubleachinga arms embargo oba ban gye baateeka ku ggwanga erya South Sudan mwaka gwa 2018 wabula yagamba nze bannange nze Salva Kiir ye yampita we yakuyita so what so twegweko mu video enaddako
for God and my country Uganda.